ayagala okulya nga talina ssente gwe guno gwokka omwaganya gw'osobola okuyitamu. Osobola kunoonya wantu wali slums. Ebifo birimu slums ebiseera ebisinga amataka gaabo tegaabanga na ga byapa nga basala bukoloboze. Sirina bifo byenjagala kwasanguza kubanga abaayo olumu batera okunyiga ne bagamba nti tubakakkanyiza, naye gwe njagala okanootinge ddayo olabe ewali omujjulizo otunuulire ebifo ebitera okufulaadingamuuko amazzi ne gagenda ne gajjawo. Obufo obwo bwenjogerako. Era abantu bano ndi Kadaama nkolerera emitwalo 8 omwezi, nina abaana bange Kampala, naye njagala kuddayo Kampala kukola. Njagala kudda noonya kintu kisobola kumpa kakadde. Eyo eyinza okubanga yewe out yo obwo bubeera obw'emitwalo 15 20. Kakati obuntu obwo bulungi nnyo ku bantu, mpuliriza, abakola emirimu emitono. Mwe bali mu kibuga abatambuza ebigaali, mulimu ne baganda baffe abavuga boda, mulimu abapoota ku site. Engeri ey'okweyiya essente ezo entonotono ng'oli omulaba at the end of the month agenda kuba afuna mitwalo nga 6, naye nga yalisobodde okuba nga apangisaako akayumba ke ka mitwalo 2. Kati oyo naye yeetaaga omuntu agenda omulabirira. Kaakati eyo gwe yeebeera target market yo. Yeebeera target market yo. Naye ky'olina okumanya nti bw'oba oguze mu bifo ebifaanana weebityo, ekifo kyo tekikula in value. Njagalako okategeere, ekifo kyo tekikula in value okusinga omuntu eyagenzeeko wabweru n'agula oba n'ekifo ekitannabakkulaakulana. Ekifo ekitannabakkulaakulana bigenda ne bijja ne bitandika okugenda nga bifuna value over time. Naye ebifo already ebiri congested, already ebiri slummy, tebikula. Bisigala biri awo weebityo, bibeera bya bukoloboze. Era togamba nti nateekamu obukadde bwange 20 kaakati wayiseewo emyaka 5 wano bagenda kumpaawo, bagenda kumpa obukadde 30 oba 35. It doesn't work like that. Kubanga location hiyo baba bagidesigninga nga yaba low income earners. Era obufofofo obwo obumu bw'oba obuyitamu obulabanga bulina nnyo amabaati gabanga meeru. Gabanga meeru bubeera na ekirungi kyabwo ever bubeera ne demand. Bubeera ne demand. Kati gwe atasobodde kugenda mu gali ag'ekikumi omwaganya ago maze okukuwasiku kwongera, ddayo otandika okutunuulira obufofofo obwo. Obufofofo obwo obufo obulala obwakulaakulanira ku mbeera efaanana bwetyo bwe bufo obutaalina byapa. Ekitundu ng'okituukamu nga tebakigabaamu byapa. Leave alone ebifo nga buziga. Waliwo obufoofufu bwe bataagabangamu byapa. Obufo obwo nga bw'obutuukamu nabwo bwabanga bwa ndagaano. Abantu ne basalaasala. Ekirungi kyokka ekiri ku bufo obwo, abantu banguwa mangu okujja. Bakasitoma babeerawo. Naye returns zibeera era nga kye wateekamu. Simanyi oba tukwataganye. Zifaanana nga zooba nga wateekamu. Bwe nkumaliriza. Kakati mulimu abantu betugenda okugendako. Bannina omulimu gwange nkola, naye era sirina miliyoni 15 2 sisobola kubanga nzimba. Naye ate ne kali kasiramu siri mu bwetaavu. Siri mu bwetaavu, naye njagala kukkiririza mu process eya real estate esobola okubanga eri time appreciating nebanga empa value. Nkwegayiridde bw'obanga ozze kulaba programu eno ng'olina ebikusumbuwa nga toli mweteefuteefu kubanga okunywa obwongo bw'otegeere yo waali givuddeko